Weewaawo nkwaniriza yonna gyosinzidde okulabika nti nno otwegaseko muna Uganda. Nkulamusizaako mu linnya lya Mukama Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira neesimbye okukiikirira abantu b'e Kawempe South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ekisinga okubeera ekikulu ndi muna Uganda akwatibwako era afaayo ku nsonga nga bwe zibeera zitambula. Member wa National Unity Platform Government eddako ng'ekulembedde Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda okutunulira ku nsonga ez'enjawulo naddala okuleeta essuubi mu bannayuganda n'okuliddizaawo ddala n'okulaba nga tukolako ebyo ebirabikanga era bitukkiriza nti bitambula bulungi. Gavumenti egenda okumenya enjegere ez'obwannakyemalira Uganda mwe tumaze emyaka 35 nga tukulemberwa mu ngeri y'obulyaz'amaanyi. Osiriikirira n'okirowoozaako myaka 35, just one person in power. Bajja tubuuza baluuze naye bannaye mwali ku kimwe, mwali bantu ba kika ki? Myaka 35, 35 solid years. Kale tuyinza obuteenenya ku ebyo ebyaliwo naye tugenda kwenenya ku kino ekigenda okubeera bwe tutakola kiteekeddwa kubanga tukola. The rest tubireke. Ekiddako, the next item on the agenda, kukyusa bukulembeze tuyite mu kalulu kano ffenna akengedde. Tuli mu nnaku nga 18 ezisigaddeyo basebo ne bannyabo tugende tulonde. Jjukiza yenna akwatako okumutegeeza obwetaavu obuliwo okulonda. Okumala ennaku eziwunzikiddwa mbadde nzija nkola programs wano ku Nice Radio nga ntegeeza bannayuganda obwetaavu obuliwo okwetaba mu okwetegekera okulonda kuno. Nga mbulira bannayuganda abali wano nammwe abali ebweru w'eggwanga kituteekeddwa okulabika nga tukola okwetegereza n'okwetegekera akalulu akaliwo nga 14. Ennaku zikendedde basebo ne bannyabo. Tetukyasobola kugamba nti notulinda ebirowoozo byaffe, obwongo bwaffe, obwanga bwaffe na buli kimu kyonna tubiteeke ku lunaku olwokuna nga 14 January. Mu mpeereza zange eziwunzikidde obubanga badde gyogoberera obubaka bwange mbategeezeza nembeebaza abaavaayo ne mubaako kyemukola ku nsonga ya video cameras ze tuyita body cameras. Basebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannayuganda bali mu diaspora mwebale nnyo, mukoze omulimu makula era waliwo n'abakyatusuubiza okubaako kyemukola. Tukitegeera embeera gye mulimu yakusomoozebwa. Bannaffe bali mu lockdown eri toto, ewalala eri partial, naye mu mbeera eyo bannaffe mwekaluubiriza olwa struggle eriwo ne mugaaka tukole kino katukasukayo kanawaka ensonga ebirenga etambula. Thank you so much. Tetusobola kukoowa kubeebaza nga naffe tutasobola kukoowa kulwanirira ffenna kye tukkiririzaamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira ne bannayuganda. Mugenda kuwandiikibwa mu byafaayo nti bannayuganda abaali ebweru w'eggwanga mu mulimu mwagukola, mwatunula ebyali bigenda mu maaso ne mubaako kyemukola era mwaggusa ensonga eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga ya body cameras baseba ne bannyabo tubeebaza. Waliwo abaziweereza ne tuzifuna mu ngeri yaffe, waliwo abaweereza obuyambi facilitation ne tugenda ne tuzifuna okuva e Nairobi, waliwo ate abatusuubiza nti mu nnaku eziddako n'ebiseera bino mugenda kubanga tubaako engeri gye mutukwatizaako okufuna kamera zino. Basebo ne bannyabo mwebali nnyo nnyini ddala era mbabuulira ze twafunyeewo twazifunyeewo tuli mu nteekateeka era twatandise okutraininga bannaffe bwetaabi bagenda okubanga bazikozesa n'okugatta ebifaananyi ebyo bakwata butereevu babeere nga babiweereza. Ekyatuleetesa idea ya body camera, gavumenti kugamba nti ng'ennaku z'omwezi kati 31 Desemba bakoma kukkiriza b'amawulire kusaka amawulire agakwata ku byokulonda nga 31 Desemba okutandika nga 1 January teriwo amawulire agenda kukkirizibwa kusaka mawulire okujjawo ng'alina ebbaluwa ya gavumenti. Kitegeeza abaana baffe ababeera ku zidaivu bonna bagenda kuba basaliddwako. Kitegeeza tebagenda kubanga bakkirizibwa kuddamu kusaka mawulire ago, bagenda bakwata babasibe okubatanga akalulu kawedde. Yensonga lwaki twagamba twetaaga okuteekawo ekkuba eddala erigenda okubanga litutaase embeera eno body camera bwe zigira mu kifaananyi, ate nga abagenda okubanga balina body camera zino abaana twatandise dde okulabika nga tubayisa mu kibalina okubanga bakola. Si be ba bulijjo poliisi bebadde emanyi n'abantu ba bulijjo. Tulina human resource abaana bangi abeewaayo okuyiwawo omubiri ku lwa Uganda ensya, ku lwa Uganda empya, for a new Uganda, the Uganda that really rewards us, a Uganda that really works for everybody of us. Now tubeebaza nammwe abakyagenda maaso n'okukola enteekateeka ez'okutukwatizaako. Osobola okwogera nange Kazibwe Bashir Mbaziira ku namba y'essimu WhatsApp kw'oba oyita tokuba eri 0782 5 28 63 0782
5 28 63 noti 782 5 28 63 koboyita mu nako eziwunzikiddwa njagala bajjukiza basebo ne banyabo mbadde zijambulira bannayuganda omuwendo oguliwo ogw'ebifo byetugenda kubanga tuteekako amaaso nabategeeza nti Uganda tulina districts 146 nga mu districts zino mulimu ebitundutundu ebyenjawulo yonna gye tulina okubanga tukuuma akalulu ka president Kyagulanyi. Tolowooza akalulu ka muntu mulala yenna yennaffe akalulu ke tuli preoccupied with kalulu ka president Kyagulanyi. That's the most important item on the agenda. Districts 146, counties 312, constituencies 353, constituency nga banoga nti Kawempe South, Lubaga North, Machinga East, Nakawa West, constituencies 353 zeziri mu Uganda. Municipalities ne town councils 2,184. Eno yonna tulina okubanga gye tuli. Eno yonna amaanyi gaffe, ebirowoozo byaffe n'obwongo bwaffe birina okubanga biri felt and represented. Parishes emiruka omutwalo mulamba mu 595 parishes. Ebyalo emitwalo 7 mu 626. Eno yonna tulina okubanga gye tuli. Polling stations emitwalo 3 mu 14 mu 344 ebifo ebironderwamu. This is how it looks like. Abalonzi obukadde 17 mu emitwalo 65 mu 8 mu 527. Polling stations ngozitegedde abalonzi 17,000,000 mu emitwalo 65 mu 8 mu 527. Bebali ku register electoral commission eri updated. Tudde ku kya polling stations because wano wali waka. Polling stations emitwalo 3 mu 14 mu 344 na kutegeeza era nkujjukiza nti ekitone ennyo nga National Unity Platform okuuma akalulu ka president waffe twetaagako lwakiri buli kifo ekironderwako lwakiri ekitone ennyo abantu babiri, ekitono ennyo abantu babiri bw'okubisaamu twetaaga era tulina okuba n'abantu emitwalo 6 mu 8 mu 6 mu 88. 68,688 people. Emitwalo 6 mu 8 mu 6 mu 88 be bantu abalina okuuma akalulu ka president waffe. Nakutegeeza ne gamba abantu bano beetaaga okuyambibwako facilitation, beetaaga okuyambibwako training n'ebirala. Era bino mu nnaku zino eziddako gwe mulimo gwe tulina okulabika nga tukola nze naawe okusobola okukuuma akalulu ka president. Tetuteekeddwa okuba nga tukuuma and there is no shortcut. Tewali kirala kyakukola, tewali kusala nti ate kukola kino kyekyo kitulina okukola. Either tugenda kukikola oba tukikole, bwe tutakikola tugenda kukikola. We must do this, me and you, nze naawe muna Uganda. Nakutegeeza engeri gye babbamu akalulu nenkulaga nti tebakabba ku lunaku olwo era tubeetegekedde naffe. Nenkubula negamba nti babba akalulu before nga tekannabaawo ne bafulumya opinion polls ez'ekijinga ne batiisatiisa abantu. Bwe bafulumya opinion polls ez'ekijinga kumalamu bantu maanyi nti mwe temulina mulabe opinion polls ziraga kino naye nga be babyekoledde batudde mu office ne bafulumya bye bafulumiza. Nenkulaga nti batiisatiisa abantu n'amagye ne bagamba ffe tuli b'amaanyi poliisi ne bayiwa amagye na buli wamu ne bafulumya obubondo bw'abamenyi b'amateeka ne babawo ebisi n'ebyokulwanyisa nga bye mwalaba esemba buli abantu tebalina kyambalo kyonna bali muleeya bakutte emiggo bakuba abantu kuba president waffe Kyagulanyi yaliyo. Biased media campaign emikutu gy'amawulire egikolera ezinira ku ntoli za gavumenti ne zifulumya amawulire agalina kyekubiira okunafuya oludda olumu okukwata abantu ab'amaanyi abali ku ludda lw'abantu ne basibibwa mu biseera by'okulonda nga tekunaba na kutuuka n'embikulaga ebyo. Nenkulaga ekyokubiri akalulu ku lunaku lw'okulonda negamba baleeta leeti ebikozesebwa mu kulonda babireeta kikeerezi, bafulumya voters register ng'eriko amannya amalala g'abantu abatali mu kitundu, bayiwa amagye ne poliisi n'ebitongole by'okwerinda nga bagamba tuli mu kukuuma mirembe kumbe bali mu kutiisatiisa abantu. Ballot staffing ne basonsekamu obululu obungi mu box eronderwamu ne basonsekamu obululu oyina alonda emirundi 6 byonna nabikulaga. Nenga nti lwenaaweereza omulundi omulala nja kukulaga ku kibeerawo ku ssaawa ey'okulangirira akalulu era basebo ne bannyabo
kino kyennyini kyekindeese obbalaga ekibeerawo ku lunaku olw'okulangirira akalulu. Biki bye baagala okukola, tubeetegekedde tutya era tugenda baziyiza. Naye byonna byonna nga biringa bwe biri mukwano gwange nkujjukiza yongero tukwatizaako yogerako nange ku simu eri noti 7825286 noti 7825286 eyo namba yange eri WhatsApp tusobole okwogerezeganyako kuba kusawa y'okulangirira akalulu wakulu wano ensonga zino ebbiri we zijjira. 1 vigilance tulina okubanga tuli bulindaala nnyo ku ssaawa ey'okulangirira akalulu ku polling station okusooka because batandika mivuyo gikolera wansi eyo wano body camera we zikolera era bwe tukujjukiriza nti olina ky'osobola okukola okwongera amaanyi mu nteekateeka eno body camera zibeerewo kubanga tebajja kukkiriza bamawulire okukuba ebifaananyi eby'essaawa eyo abantu bagenda bajjako amasimu tutegeddeko enteekateeka yaabwe bantu babajjeko amasimu teri kujja ku polling station okuba bifaananyi bya kirinda electoral commission byenalangirira naye ffe mu mbeera ng'efaanaganye bwetyo ffe kyetwagala okukola kiriki body cameras zaffe zigenda kubeerawo abantu bagenda kubeerawo nga balina body cameras nga tusobola kumutegeera agirina n'atagirina. Ekifaananyi kino tukifune tukiweereze butereevu ku tale center eyaffe eya NUP tukiweereze butereevu. Nja kubuulira ebintu bingi otya n'okutya but bottom line we need this. Wana abaana baffe ku ssaawa y'okubala akalulu we balina okuba nga bali sharp. Kyetuva tukujjukiza nti baako kyokola munnange okuyamba okusafeguardinga okukuuma akalulu kaffe. Gwali wano naawe ali emitala w'amayanja baako kyokola. Osobola okuba nga olina kyokola ng'ogenda kugulira mwana oyo anaakuuma akalulu amazzi. Osobola okuba nga olina kyokola ng'ogenda mumukubira simu omuweereze airtime. Osobola okuba nga olina kyokola ng'ojja mukubira essimu omwencouraginga omuzzeemu amaanyi mugambe munnange mugenda kukuuma akalulu naye mwebeereremu temukkiriza abasajja obbabuzaabuza. That simple call esobola okukola wonders. Ettondo ly'otuzi ly'onoogulira omuntu oyo lisobola okukola ekyamagero. Okuzzaamu amaanyi n'ebirala kisobola okukola ekyamagero. Omanyi kyoba body camera emu ekifaananyi ekimu kigenda okufulumizibwa mu ngeri y'ekyamakamera ng'ekikutte nga tewali alaba nga kyo kigenda okutaasa eggwanga lino. Tubirabye bingi. Just a simple picture. Camera emu ekifaananyi ekimu bwe kiti nga kisobola okuturning around events. That's why we are working solidly behind President waffe Kyagulanyi okulaba nga bwe yatugamba nti mukozese kamera ezo mwebeereremu tukitwalira ddala nga kikulu nnyo era ye message tulina okutambuza. Tambuza obubaka buno, tambuza vidiyo eno buli omu abeere ng'akitegeera. Onangambye Haji ennamba ogisomo yanguwa twagala kuwulizaako ku WhatsApp. Okay, kwata ennamba eno mukwano. Noti 782 5 28 63 noti 782 5 28 63 tubeere nga tuwuliziganya bulungi nnyo nyiri ddala. 0782 502863 0782 502863 strictly WhatsApp. Osobola okunkubira WhatsApp call osobola okumpeereza message ku WhatsApp. We can chat ne tuwuliziganya mu ngeri ennene eri massive. Ojja kubyogera nange Kazibwe Bashir Mbaziira butereevu ku lunaku lw'okulonda. 1 ensonga tutera okuba nga tuli vigilant nga twebeereddemu nga tuli steady. Basazaamu obululu ne bagaba buno obululu bufu, akalulu akalamu ne basajja ne bagaba kana akalulu kafu. Obululu obwafudde ono yalonze bubi. Tinva mulaba tukoze campaign era twebaza bannaffe abatuyambye okusomesa abantu ku kyokulonda nti bw'olonda tofulumya tiikiyo kufuluma boxi. Nti bw'olonda ekinkumu ng'okitaddeko tekifuluma ka boxi. Omulimu tugutambuza era tujjukize n'abalala. Naye bano abasajja bajja kulaba ng'enteekateeka etambudde bulungi abantu nga balonze bagambe obululu bufudde ng'obululu obufudde bwe bulonze ffe. Twetaaga kubanga abaana baffe bali ku ground bali vigilant bali steady. Okufulumya eddoboozi wakati mbukaka mwe liremera ku nsonga nti akalulu kaffe katuufu tolina kasazaamu because ABCD. Bwe tubeera n'abantu nga bannamba lujaga tebamanyi kyakukola, bwe tubeera n'abantu nga tebali empowered and motivated bajaga nti era kafu ate tukole ki? Si be bantu be tulina okuba nabo. Tulina okuba n'abantu abeebeereramu. Akalulu babeera bakabbyawo. Ekkubo eryokubiri ogoba w'abalonzi baga muveewo mugende n'obudde bwa kafyu muveewo mugende. They are planning to do this. Sawa y'okulonda etuuse tumaze okulonda sawa 11
kubala obululu zigenda wera saa 10 baga nti bana ebyokwerinda embeeranga bweri kafiyu amaje gajjaawo muveewo mugende kati bode kamera wano weekolera musajja weeranga batuuse ku naabukansoni kutuuka ku ekyo kuba buli kimba sobola kikola bode kamera zenkugamba wezikolera mu bifo ebyenkizo hotspots zetumanyi nti wano abasajja batera okuzoganyizaawo kamera weekolera neekwata buli kigenda mu maaso netituweereza ensi yonna neebeeranga etegeera kubanga ne boonobanga ogobyewo omuntu abantu baffe abalala abasigadde babanga balina bode kamera tebajja kugobawo buli omu ne bano ba polling agent baffe bennagambye abalina okukuuma akalulu kaffe bakume n'akababaka ba president babaka ba parliament bakume n'abaki naye ffe tusinze kutundira ka president Kyagulanyi bino ebirala bijjanga secondary bijjanga kigoberera abantu baffe with the presence of the body comes around all the information, all the data is going to be collected. N'abaana abakuma akalulu babanga bali steady nga beebeereramu ekyokukola babeera bakimanyi. Bassebo ne bannyabo mu nnaku zino esigaddeyo gwe mulimo gwe tulina okukola. Nsaba obubaka buno bukutuukeko obutegeere bulungi nti amaanyi gonna ge tuzimbye, sapoti yonna gye tuzimbye, obuwagizi bwonna bwe tulina, omukwano abantu gwe batulaga, essubi abantu li batulinamu, ebirooto abantu bye batulabamu, byonna ku lunaku luno ng'ennaku z'omwezi 14. Kyova olaba nziruse emisinde leero nkulage ekirina okulabika nga kikolebwa wejjukiza omulimo gw'olina okulabika nti okola otambuze message eno obeeko engeri gy'oyambamu okuggusa kino kye twatandika obudde bukwata nnyo nga bunaatera okukya bassebo ne bannyabo abasajja batidde ky'oba olina okujjukira akalulu tukalina sapoti tugirina kye tulina okukola kwe kuginyweza kitulina okukola kwe kugikuuma kitulina okukola kwe kulangirirwa ng'abawanguzi nkulaga ekibeera ku ssaawa y'okulangirira bamaze okulangirira n'ebirala ebigomokoero ekirala failure to collect the DR form, declaration of result form. Ku ssaawa bamaze okulangirira abaana baffe balina okubanga bali steady tosayininga era ze training ze tubabuulira nakugambye mukwano gwange nti mu biseera bino ntambula kugenda up country n'ewalala okusomesa abantu gwe mulimo gwendiko mu districts ez'enjawulo ate nga tubasomesa mu ngeri ya kyama era tetwagala state etegeere nti bano be bagenda okuma akalulu ka Kyagulanyi omulimo gwe tukola genda basomesa bakuma batya akalulu naye abaana bwe tubasomesa tubalekerayo facilitation tubalekerayo amazzi tubalekerayo entambula naye batuusa wali bakuumira to keep them moving and motivated and looking forward to that day gwe mulimo gwe tukola so oyinza obutalaba Kazibwe n'abalala b'omanyi nga bali ku campaign trail ya president wano wali naye ate omulimo omulala gwe tukola kwe kulaba nga tunyweza obuwanguzi president bwalina tusigale ti president bwe yagenda ekoboko walaba ekyaliyo goloza gavumenti yatuula ng'erabe Kyagulanyi kyakoze ekoboko nabo batandika okukola enteekateeka ezaagala okusaabulula ekyo fe Bakazibwe we tuyingirira mpola nga teri atulabye era bino bwe tugenda tetukuba na bifaananyi tetukwata na video tukola omulimu omulungi omuyonjo netusetting abaana baffe bagenda okuma akalulu ne tukomawo kye tukola across the country gwe kyoba omanya. That's what we are doing in silence clandestinely because tuli mu lutalo olw'ebirowoozo against abalina emmundu abalina ssente abalina buli kimu naye bwe tugenda eno abaana tubabuulira kye balina okukola tubakuŋŋaanya okuva mu bitundu ebyenjawulo ekiba kiddako bagenda kuuma akalulu be bagenda okuyiwawo omubiri ku ssaawa eno era kye tukugamba bw'oba olina ensonga yonna gy'osobola okutuusa ku bantu bano abaana bano abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo munnange baako kyokola odduukirire abaana bagenda okukuuma akalulu kano kikulu DR form abaana tubasomesa tosayininga nga tunnaba kujjuzaamu figures nti Kyagulanyi afunye obululu ku polling station afunyewo obululu 718 omulala afunyewo obululu 10 omulala afunyewo obululu 9 omulala afunyewo 7 omulala tafunyewo tosayininga yadde mumaze okulya nno babibaze todduka ku papa kugamba nti ate byabalangiridde wano kansayininge nga tonnaba kujjuzaamu sooka ojjuzeemu ku DR form declaration of result forms Kyagulanyi afunye 718 omulala afunye 16 omulala 9 omulala 7 omulala tafunyewo sooka okakase nti osayininze rather okakase nti ojjuzza figures zino muzijjuzza then you sign down nesi kyakugamba nti nga bwe balangiridde abantu bakyamuse ne bakuyita aba polling bikyaba electoral commission jangu signing endozo owulidde tugenda bijjuzaamu later first make sure that figures zigenzeemu figures ne words mu muwendo ne mu bigambo then sign down ndio mulimo gwe tukola si mulimo mwangu naye nga tegusoboka era tugulimu awo wabeera ensasage
abasajja batutegera otukubira akalipo baba mulozigira ozisigninga failure to collect these DR forms twesanze ebiseera ebimu nga bazisigninze ate ziremedde ku polling station tugenze mu district nyina district gye nabaddemu somewhere in Busoga sub-region nga polling station ziri eyo mu byalo obalina ozikuŋŋanyiza ku parish wala bazitwale ku gombolola bamale bazitwale ku constituency level paka ku district level nga tubuulira abaana bano nti DR forms bwe zinasigala eno mu kyalo eno gye tuli mu kyalo eno wansi abali eri ku district bajja kulangirira ebifulumiziddwa mu district wano mu town council mu katawuni bacamuke zino ez'omubyalo kuba temuzifuddeeko NRM ne government ezidokitalinge bazibuzeebuze mwe muri mu kucakala muri mu kujaganya tuwangudde town eno mu byalo nayo tuwanguddeyo but result semuzifuddeeko muzireete zonna muzikuŋŋaanye chronologically mu muwendo gwazo mu ngoberera ku polling station bweti twaze ku parish egindi Kyagulanyi awangudde kati constituency Kyagulanyi awangudde egombola aliwangudde paka lutuwa ku district tetwagala kucyamuka lwabino ebiri mu town yokka mu byalo abantu baffe batuwagira n'okusinga boyinza kirozaako abantu b'omu byalo baavu abantu b'omu byalo bakoowu abantu b'omu byalo baagala Kyagulanyi baagala enkyukakyuka however guno omulimu gwe tulina okukola era bwe buvunaanyizibwa bwe tulina Kazibwe bwenkola nengenda mu bitunde eby'emisoso gy'ebyalo natandika okubuulira abaana bano kiki balina okulabika nti no bakola nga kamera teziriiwo nga n'ebifaananyi tetwekubiza tuvaayo buvi bwe tutyo nkola yakiyeekera tetwagala bategere baani betwogera nabo naye bwe tuvaayo abaana bano tubaleka tubabuulire kye balina okulabika nga bakola beetaaga support yo beetaaga motivation yo beetaaga obuwagizi bwo tebeetaaga kingi nabo embeera bagiraba NUP tetulina funding batugamba simanya abazungu simanya beki gwe muzungu waffe ku munna Uganda gwatuweereza 5 atuweereza ole 10 atuweereza 2 atuweereza meka gwe muzungu waffe gwe dona waffe era gwe doni nga naawe atuweereza ate tolina nga naawe atuweereza wesala kibumba economy yayonooneka buli wamu but hey eggwanga lyayonooneka nnyo n'okusinga bino because singa ensi yali etambula bulungi abamu singa temuli eyo Uganda singa yali eri bulungi abamu singa temuli eyo singa muli waka naffe abali wano tutudde ku bbomu gye twagala okutegulula nga 14 ne mwebale kutuwagira mwebale kutubeereramu mwebale nnyo obuwagizi ne support gye muweereza yogerako nange ku ssimu eri noti 782 5 28 63 noti 782 5 28 63 0782 50 2863 Batukola bino abaana ne tubabula kye balina okulabika nga bakola DR form declaration of result forms ne bazifiringa bulungi ne bazikuŋŋaanya zonna twababuulidde ekirala ekiddako nga forms zaffe tumaze okuzifuna ngenda kibabuulira mu luweereza lwange oluddako tumaze okufuna forms zaffe zonna Kyagulanyi manvuuli byonna tubigasa okuva ku kyalo paka ku muluka paka ku gombolola paka ku district ekiddako nindirira mu kitundu kyange ekiddako inshallah katonda nga twadde obulamu n'obusobozi nja kukubuulira bwe twetegesekedde enteekateeka eno n'abantu kiki balina okulabika nti bakola obuwanguzi tubulina byabakama akyali mu kwetyamula tuzzaako ki yogerako nange ku noti 782 5 28 0782 502863 ojja kuba oyogerako nange ku nsonga zino n'endala nyingi nnyo tujjukire okukwatizaako mu struggle eno tujjukire okuyambako abaana abagenda okuyiwawo omubiri ku ssaawa ey'okulonda ku lunaku olw'okulonda ku lunaku Uganda lwe tugenda okuyingira mu nsi empya nga tuyise mu kalulu kano of course osobola okuntuukirira n'ombuuza haji tukoze tutya enteekateeka eyimiridde etya ne twongera okwogera at length okimanyi wano obudde tebuba bungi ne bubeerawo bungi tusobola kumala bitono ntuukirira mu buntu ombuuze nkubuulire essimu ya WhatsApp eri 0782 502863 noti 782 5 28 63 nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira kwagalizako bulungi atakumira mpeera 10 twejjukize 14 manvuuli